kati ebiseera ebisinga ekikyamu kiba kwabo Mukama be yali agaggawazizza, babagaggawaza ne muva ku magezi ga Katonda ne mudda ku magezi gammwe. Ofunye ekimu ky'ekkumi kinene n'otandika okubuuza neighbor wo, noloza ekimu ky'ekkumi kino bapasita bakiteekawo. Omuntu bw'akwata akakadde n'akamuwa, bapasita abo si be bazirya. Luli wali mwavu nga tobuuza gye ziraga ng'olina 10 olwo 10. Kati otandise okwesigama ku magezi go, ekivaamu ne weesalira n'amagezi n'oga naye ekimu ky'ekkumi kino okusinga okukiwa bapasita bano, njagulangamu emigaati ngende ndaba abaana b'oku street, ngulemu omuceere mbakufumbire piraawo, nja kulambulangamu n'abalwadde, ntambule ngende nkolemu ne crusade. Byonna by'oyagala okukola tebabiyita kimu kya 10, n'otatoolo. Okuyamba abakadde n'abaavu ekyo si kimu kya 10. Ekimu ky'ekkumi ebiragiro byakyo biga nti kireete mu nnyumba ya Mukama, si gwe okisipendinga, era sinaggwe asalawo ngeri ki gye kisipendingibwamu, wabula Mukama akubbirako katono nti muleete ekimu ky'ekkumi mu ggwanika, ennyumba ya Mukama ebeeremu emmere. Akubuulirirawo nti era kyakulya. Omanyi abantu be tuliisa bwe benkana mu ngeri zonna. Kati ekimu ng'eky'ekkumi ng'ekyamu abawaayo ku Solo TV Salt FM House of Prayer, ekimu ng'eky'ekkumi ekyammwe kiriisa abantu bukadde na bukadde abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda. Essaawa zino kino ekigambo kyenjogera mmere. Ekigambo kyenjogera kino mmere. Gye kituuka yonna, amaanyi agakisukuma gye kiraga, maanyi ga sente. Sente ezavuddewa? Sente ezavudde mu bimbi 10 ebyemuwaayo. Omwana ono omulaba akutte TikTok, ali ku data, ne bwemala essaawa 5 data owuwe taggwako, ali ku data. Si ali ku data yekka, waliwo data mungi gwe tukozesa, waliwo ebyuma ebyagala sente bingi bye tukozesa, waliwo abakugu bangi abeetaaga sente be tukozesa, ne tulyoka tujjula ekijjulo kino. Atudde e Bungereza n'alyako kasiraisi, atudde South Korea n'alyako kasiraisi, atudde South Africa n'alyako kasiraisi, ali mu Latin America n'alyako kasiraisi, ali e Canada n'alyako kasiraisi, ali mu America n'alyako kasiraisi, ne jjajjaawo mu kyalo naye tuli mu kumuwa ku kijjulo kino. Ennyumba ya Mukama ebeeremu emmere, ng'emmere evudde ku tithe gy'oleese. Tewali muntu akompromisinga mu tithe nga Mukama yamuwadde amaanyi ga sente n'atagwa. Kankiddemu gumu. Tewali muntu akompromisinga mu tithe nga Mukama yamuwadde sente n'atagwa. Kitwala butwazi kaseera. Ogenda olaba ngendo otenda bagikugyeko ngeri bagikugyeko. Ogenda okulaba ng'emmaali y'endala egudde mu kkubo nti olonera nti ate n'emmotoka yagudde ate ne giirawo. Oyina engeri gy'otomerwamu ebintu, kubanga ekimu ky'ekkumi bassebo ne bannyabo kireeta olukomera. Katonda ateekawo olukomera. Malaki essula 3. Oba ntuuseeyo nti eyo naye Mukama kyayagadde. Malaki essula 3, essula esembayo mu ndagaano enkadde. Essula esembayo Malaki essula 4 ne Malaki essula 3 okuva ku lunyiriri olw'omusanvu. Okuva mu nnaku z'abajjajjammwe nga mukyuka okukyama mu biragiro byange wangi. Okuva mu nnaku z'abajjajjammwe nga mukyuka okukyama mu biragiro byange, so temubikwatanga, mudde gye ndi nange nadda gye muli, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Naye mwogera nti tunadda tutya wangi, naye mwogera nti tunadda tutya. Omuntu alinyaga Katonda
naye mmwe munyaga nze naye mwogera nti tukunyaga tutya. Munyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Munyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Olw'omwenda luzibu nnyo. Mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munyaga nze eggwanga lino lyonna. Kati omugezi asobola okusalawo okuva mu kikolimo ng'akutte ekigambo kya Katonda. Naggulawo oluggi olukuwonya ekikolimo lwe lw'ekkumi, lunyi lwa 10. Muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba. Kiramba. Muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika. Ennyumba yange eberemu emmere era munkeme nakyo. Just test him. Bw'ayogera Mukama w'eggye. Obanga siri baggula ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja. Security ejjembadde gamba yiino olw'ekumi era ndinenya omuli. I will rebuke the devourer. Era ndinenya omuli ku lwammwe so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe. So n'omuzabbibu gwammwe teguli kunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka. No unnecessary expenditures. That's what it means. Bw'ayogera Mukama w'eggye. Era amawanga gonna gali bayita ba mukisa kubanga muli b'ensi esanyusa, bw'ayogera Mukama ow'eggye. Malaki essula 3 okuva ku lw'omusanvu okutuuka ku lw'ekkumi-2. Egyo gy'emigaso gy'ekimu ky'ekkumi. Naakulaba akuyita blessed one. Ekyama kyo kwe kuba nti ezizo ze nnyingi ozisigaza n'ojjako 10 lyokka erya Mukama. Kati obuzibu butandika nga 10 lifuuka miliyoni. Jjukira 10 bwe lifuuka miliyoni, gw'ate oba osigaza miliyoni 9. Naye Sitaani akulaga nti 9 mutono, emu yennene. Bwe zifuuka miliyoni 10, mama, miliyoni 10 zikuzitowerera okusinga miliyoni 9 z'osigazizza. Bwe zifuuka miliyoni 5, miliyoni 5, 5 ge galina okuvaako miliyoni 10,235. Awo oyinza n'okukubira sengawo mu kyalo mbuze naye sente z'abasumba ziragawa naye nga gw'osigaza 4 mwaga 5 ge gakubuuzisa ensi yonna. N'otandika n'okukebera bu TikTok ne bu social media bwonna obwogera ku kimu ky'ekkumi. Gundi yayogera atya, kule Fodola yayogera atya, Benhini yayogera atya, gundi yayogera atya, ate abaakuno bo bayogera batya. N'ogaana okukwata ono kyayogedde agaba obulamu. Ebigambo byonna bye tuteekwa okugondera biteekwa kuba munda mu kitabo kino so si bweru waakyo.